Anko Isma omukulembeze wa Nupu afulumyemu eggwanga naddawa agenze ku official duty for 3 weeks ekibiina nakirekera Nambeshe John Baptist Nambeshe mpuuga wange madamanyi mpuuga ye deputy mu Buganda kati mpuuga bakamuwa obwa leader obuki opposition kiba kizibu nnyo ate omulekera pate awo chief whip Nyambesi agwoba olekera kuba ate bonna abasinga track record era ne Nyambesi kyali chance nyingi teyali yalina ofuuka leader obuki opposition naye wano waffe tekebulizaayo nawe waize diliga tulekemu nawe Nyambesi ama mpuuga wetuve wamu kikwate naye waba atambudde nga alazewa simanyi gwososo okumbulira creating a panic mu abawagira kibiina kya NRM ne mwebuuza alazewa omusajja takomewo n'amaanyi amakamu wano tewakyali maanyi gonna tulimbya koloko down ng'oleeta maanyi ki okujjawo nga zine ttaani z'akawunga nga zebagenza okukola ki okuleeta naye kati nkimanyi official duty za pate zogenda president kusakinga funds zinabakola ki ebayimiza kubanga Nupu erina okugulawo offices mulina olaga abateeka mu sente accountability kati banonga we bali mu official duties wane Kampala gwosobola okukola international ki duty nemusobola okwasaganya kuba mwetaaga branches mwetaaga obuyambi mwetaaga to profound your agenda abantu bagitegera bulungi yajjira mu ki commotion era obola Nupu bagikazaako nti wave kati president wayo alina otandika otambula bamulicognising mawanga nga the new opposition ki leader mwetemutidde akasajja candidate amaanyi awo sebo n'otya talina maanyi ate ogamba otya nti ensimbi ng'oyita ku airport senga ayise Kenya bandiga Besigye yagambanga Besigye yamutolesezza agenze Kenya awo ensi ne yeeyongera okugugunga naye oyise ku airport international nawe okkiriza nti eryoke bakebedde covid oyambala masiki ate babulogawo bagamba teri covid bw'anaakomawo ne mumugaana okudda okuyingira eggwanga tetumugaanangako tulispectinga kati politics yaggwe oli pateki sikyasobola mugamba bintu byebadde mugamba luli mu campaign kati no mwakodinga due respect emusaana ye pateki leader wa pate okulidinga opposition baba bantu bangi bona toyinza lowooza nti baki basiru naye makambuze muko just katon wale wagira Bobi Wine kyekyabaawo namugamba talina capability oyina capability sente okiwulira communication nzija Uganda ntandika okwepampalika ku government nga siina sente obadde otya nze kati banteeke mu kkomera yandinzijeeyo okiwulira naye alinamuko obuswazi obubwe Bobi Wine asobola okuwa sente ezikubeezaawo nga gwe Isima ate yali aziwa ddaani Eddi Mutwe wuli asala nviiri immediately nga yakava ekitali kyokka nga yagaba abamutokyalika teyamuganyiza nawummula wiiki ezi kati ng'ogati ate alina sente ez'okuwa Isima nedda nesisiwagira Museveni lwa sente mpagira Museveni lwa kintu kimu nti nsobola omuwa benefit of ki doubt naye wadde nga nkimanyi nti tusaana ofuna change nkola coronation ku nsi za Africa nendaba nga si kyangu kuwa yanga president muzine ki ensi waliwo omuntu maturity gye weetaagamu kati weba Lukwago watuuka n'awangula obwa president wa Uganda si baamu naki ne doubt ku track record njiraba nali ntya nnyo omuntu agudde obuga okukwata ki eggwanga twandibadde nga France ono Malone Nicholas Macron byonna bitabudde yayagala tichawo wa Nassali bam DP ticha mana byolu yazazwa tozungirako kati oyo president yawedde mu kalulu kakati ekyo kyenkulaga ati ne Malone yajja yawasa tichawo wa Nassali nti gwe yayinako dream n'okula n'osanga tichawo wa Nassali sanga omukazi mukaddira n'akola ki kati omukazi yafuga ki eggwanga so n'olw'ensonga eyo nze njagala Bobi Wine kaliya yagikyusa akulembera abantu bangi yeyamba okumanya okusiikinga knowledge era kuno okutambulako kwagenzeko kulungi okitegeera oldo omanyi global trends okitegeera n'oli okola blog simanyi teri masiki manya teri covid kyokka yo omukulu ate ayambala atuzeemu ne ka mix kaki teyakola